Kulwaleero tuli Kakuuto nga bogezaako maaso kubanga otulaba tuli mu kutambula. Tulina abasajja ba Kachacha Boys nga bali wamu n'emikwano gyabwe bakwataganye ne bajja ne bagenda maaso kubanga batereeza ekitundu kyabwe kulongoosa ddwaliro okukola ki. Saidi eno ye bwana Steven biri munda asooka obuze kuba tulaba tutambule. Tubaagala nnyo mwekuumireko tukyabawa bingi ebijja. Sebo Saidi eno ye munnakakuuto Kyambadde Henry. Ya nsanyuse nnyo okubalaba Jonathan Exclusive ane ttiimu yonna etambudde naffe tuli basanyufu nnyo wano byonna bye bisookera wano bye byasookera era tulina kudda bye byasookera. Kulaba onekaanekanye mu kyambalo bannakakuuto bonna tubayiseko nga batunula bagamba yiyo mwana Kyambadde. Of course nze munnakakuuto nina okuba nga njolesa ekifaananyi ekituufu ekyokuba munnakakuuto kuno kusoomooza kudda eri buli munnayuganda yenna ewamu walina kubeera kintu kikulu mu bintu byonna by'okola. So tukomyewo mu kifaananyi ekyokuddiza abantu baffe abeewaka era kati wano we tuli tugenda kulaba kipande tetwadoneetinze ekyeddwaliro ekipya ng'abaana ab'e Kakuuto. Chairman katufune ku chairman katino. Chairman kitegeeza ki abaana abeeko okusalawo ne bakomawo ku kitundu okujja ne bagamba tugende tweterereze ensonga ezimu nga zino? Kitegeeza ebintu nga bisatu: okulumirirwa ekitundu kyabwe, okuleeta omukwano nga baguzza gye baakola ki gye baava, n'okugezaako okutumatiza ku ebyo gye balaze bye basaseeyo okubitusigamu. N'ensonga kiwa ekifaananyi abantu abalala bonna okulaba nti balina okuddawa owaka okusanga gye baava babongeremu enkulaakulana. N'olwekyo twebaza Mukulu Kyambadde, weebale kujja ate weebale kutulowoozaako ate weebale kwagala ekitundu. Kyambadde ne kampani yo yonna gy'oleese okuva gye mukola ki gye muli banaye tubasanyukidde nnyo. Ate mwebale kujja, mwebale kutwagala, naffe tujja kubaagala nnyo. Kale tukyagenda mu maaso era nga we tugenda mu maaso tugenda kati tugenda kubanga tusimba ekipande tugenda bbanga tutereza ekipande twadde n'ekipande nga kikadde naye kati nga bannakachacha boys bakuŋŋaanye bagenda bbanga bakyusa ekipande ekirungi. Si mawulire nti era amawulire agaliwo nti eddagala mu ddwaliro lino eryaffe ate baligula wabweru. Kati n'olaba ate nga litwala ebitundu Kiyebe, litwala Kibanda, litwala abantu abavudde wano ate nga eddagala oluusi tebakola ki tebalina. So kwe kusoomooza ndoza okuli mu kitundu kyaffe naye nga kino ekitundu ffe abamu tukulidde wetuzaaliddwa tuzze tujjanjabirwa wano emyaka gyonna okutuuka ne bwe tuli. Abasawo abaali batujjanja baali bananzaala yakuno batabanyi bawala bajabeedi tulina abantu naye nga kuva dda nti eddwaliro lyaffe nga lya bulumi nga lirina obulumi mu bintu ebyetaavu bitwawo okutuuka n'ogamba kale oba binaatuuka ddi waffe n'osanga ng'abantu anti kati omuzadde tumusanze wali alina omwana mulwadde nti ate oluusi eddala tiriri wagenze kuligula wabweru. So awo tukubira ffe awo tubeera tusaba gavumenti mu bulungi okutulowoozaako n'ebirala ku bantu baffe by'obulamu bwe biba tebiri mu kitundu. Sisuubira nti abantu basobola okuba nga banaabafuna ate abanaabakola ki banaabasabootinga. So twebaza Mwami Kyambadde munnakakuuto olw'eddoboozi lyavaayo n'akola ki nassaawo naffe bannakakuuto ne tuliwuliriza nange ndi munnakakuuto nakubadde empanga lya mu kibuga. Nyongera okwebaza ttiimu yonna bamwami Jona bonna abatwegattako bamwami Steven biri munda nenebaza Obwakabaka okutuwa omukisa okutuweerayo omuntu waffe okukola ki kubanga akolayo ng'asobola okubanga eddoboozi lyaffe alubako eddoboozi n'akubadde ali mu lugendo lwa sports naye ate ebyemizannyo byebigatta abantu era bitambula n'ebyobulamu. So twebaza Obwakabaka okusigala nga tutukwatizaako awamu abakyala bamaama baffe bannakazadde b'eggwanga basobole okuzaala abaana nga balamu. So kyekyo muganda wange Jona batwongeddemu tusigale nga tuyonja tuleme okuddugala. Abakyala bawadde mama kids baba wadde buni tweyanziza nnyo aniriza mwebale kujja Abakachacha Boys. Ate nyongera okubeebaza omukwano omungi gwe mutulaze
nembebaza emirimu gyonna gye tukoze olwaleero. Ndi musajja w'Ekakuuto, ndi mukulembeze w'Ekakuuto, n'olwaleero nsibye na bannakampala. Ekyo basooke bakikubire Era obugalo. mukikubireko engalo. Kansuubire obwedda timundaba kati nkomyewo. Kati abagenyi baffe tubasanyukidde nnyo. Ate twagala tubalaga omukwano nga baba bagutulaze. Tubeebaza ebirabo ebirungi era ebingi bye mutuleetedde. Ate ne tubeebaza okulambula ku balwadde baffe n'ebirabo bye mubawadde. Ne tubeebaza okutukubiriza nga mwongereza ku buyonjo bwe tuyina. Ne kansuubire nti empanga naffe tugiridde mu by'obuyonjo situli bubi. Tweyanzizza nnyo byonna bye mukoze. Kati mbasaba nti n'akapiira nga katandise tulage omukwano omulungi, tulage okwagalana, tulage enzannya ennungi. Tokuba munno ndobo, guno omupiira gwa mukwano. Sigamba nti tulwanira birabo oba tukola ki. Tuzanye bulungi, tusigale nga tusigaze omukwano, ate naffe tubasuubiza nti tugenda kubawera ebbanja tubalumbe eyo ku CBS. Tugenda kujja naffe tubalumbe ku CBS era tubategeke endiba. Mugitutegeke naffe tujje mutwanirize. Mbagaliza okubeera obulungi ku kisaawe wano era mbagaliza okusamba akapiira obulungi. Nsuubira nti embeera yonna eri bulungi, tewali ttabu, tewali bantu bagenda tukyangalanya kutuyisa bubi. Tusambe akapiira nga tuli bulungi. Mbaniriza nnyo, mwebale kujja era nsaba Mukama bwe mutuuka okuddayo abatambuze bulungi. Mwebale kujja, mwebalire ddala. Twagala tulambudde abalwadde bano, twagala bambi tubasaasire ku bulwadde nga gwavudde ewala n'olumirirwa okujja okulaba ku balwadde bano ne kampani yo. Tusaba tutandikire ku mukyalo kyamaani waffe owa wano ku ddwaliro, sooka osaasire ku mulwadde oyo. Yogerako nnyo maama. Ennaku nga mmeka maama? Ennaku nnya wava okujja wa kale mukwano Togere mpola mpola banne tuli mbalwadde. Kale waliwo